Tire nera kinsinziro kubera nga temu gobeera Fad Proji ko muri nyongero kubera nga temba buzako abalabira mu gwanga Uganda ate ne bwero gwanga yonna mwe basamulo ledero kubera nga te mugobeera by the way mutufudde nambe mu kubanga amawulire wano ugasokera ate ne bagaleko gasasanira ku mikutu emirala yonna so nyongero kubera nga tembe baza ko tena kubera nga to subscribinga make sure to subscribe notification bell gikone ko ojja kubera nga ekwa notification obe kwala tinga buna matade video ntikakati olwati kipya ekyakagwawo kakati sagala merenga te nkumalira budde obasaga tuberenga tutwala obudde bungi kankutwale direct mu video obadde okimanyi nti Rema Namakula kakati mama kalimunda era ngulubuto lukuze okusinziranga ku video gyengenda kubira nga tenkutera wao kwena pimye mune nkuba mu torch Rema Namakula ali lubuto lwa myezi nga 5 era very soon don't be surprised okulabanga tukubirawo ezadde ekyo no kya kabinyonyi ndala era nga nze muyoza olwensonga nti ekyo kyonna oba ekyo omukyala yenna kyeyandegedde okubeera nga te abeera omukyala yenna yandegedde okubeera nga te afuna omusajja amwagala yandegedde okubeera nga te afunamu akasente ate yandegedde okubeera nga te akola amaka azaale abaana so munaye Rema Namakula tukuyoza so ngenda kubeera nga te nkuterawo akatambi ako nawe osobola okubeera nga te olaba kye kigenda maaso side eyo mulamu bwa Rema Namakula comment section nabagamba always vera open ate tuwera kubeera nga te liking sharing nako abalala ate nawo berenga ate batwegattako ate gwe ate nawe ngo subscribe nga bwe nakutegeezezza kambatira Rema Namakula ate kumaona amawulire amalala mangi nnyo temuvaawo. Bobi Wine mu stopping okutambula why abalanga batambula ne bakola birthday zaabwe ne batambula okola mu groups zaabwe ne batambula wonna baba balaze nono mba mumuleka akiri yalinge police atambula mu security because muna Uganda that is one two mwe mumwongera amaanyi ekyo kyenyini kyakola akikola kigenderedde kyayagala ekyokusatu ne birthday yiresi yes Bobi Wine kana ajikole olabe bamukiriza agende ajikole liko bamukiriza yo bamusabe nambole benyini bamuwa amaanyi abamu blocking police mwe Bobi Wine amaanyi mumuleka atambote mumukwata nakola olabe temumunyega nako muleka akole nkungana zazikole nga abana bakoleza abwe as simple as that abana tongoza mipiira abana bato bakwanti bo bayita mateeka bamanya mateeka ne Bobi agende mu mateeka sanyanyoni musajja mukuru saba amateeka lwaki bagananga naye mu Uganda ate dembe Nabanja watulimba oluguudo lw'Ennakawuka tukulaba ku mikolo w'ekyanga Nabanja wajane weekubye ebifaananyi Ennakawuka olyeyo w'ekyanga Ennakawuka balinze bikulweda kukola luguudo olyeyo w'ekyanga Nabanja tukyakubanja naye olyeyo w'ekyanga Boss style love it and still life ze buli ansumba mugamwe nkuwesaha okumanya yako mwe ababerewa Nabanja febe Ennakawuka bwe yalimba oluguudo mumukulisayo nti kulikayo naye ng'akulika wanga yatulimba oluguudo talina byakulikayo yajja ne biguleda wane waffe neyekubya naye ebifaananyi emisana olweggulo n'agenda ne biguleda bye okitegeera ya Nabanja nzijeka kumiro nnesa yonna najjira kinyamatama kye namukola kati nzija wa Nabanja kati ngenda kakumiro semwe gaali era kakumiro kati ekakumiro obanange ngende Bukedde togera Bukedde nali yamumanyi aba bali wano batubulira ani ali Bukedde bana ngende Bukedde munampa kinyanda
Alo muntu kwazo yo. Eyo. Yagano okwogera mu parliament wadde okubaako kyenkola kyonna ye mu kiseera alowooza akakiiko nga ntwala mu bukiiko ewakatuntu. Ani white mami. Oyo. Webukeddeyo oyo. Abaana bamuyisa Zadolini. Bakyali bange gye mulina okumanya. Petule no mu happy vibe. Ya man. Naye nga kye mulina okumanya era nga wetuteekateeka wetupanga olukwe. Fulu. Tumenke. Wiki ewedde Abedi yagyonoonyeemu tukkiriza owekitiibwa munnammwe Abedi yayonoonye wiki ewedde owekitiibwa munnammwe yayonoonye wiki ewedde Abedi oba ekino akatego ke baaguddemu aka human rights kabadde kapangire ddala. Abooluganda okutegeera si kwa buli omu. Okutegeera kitone Katonda agaba kigabe. Era tebakijja mu ssomero. Tulina essomero ly'onogenda osome kye bayita okutegeera. Nedda. Okutegeerako kwennyini kw'otwala mu ssomero ne bakusomesa ebyogenda okukozesa okutegeerako okwo kw'olina kwe wazaalibwa nako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abooluganda ngenda basaba mumalengayo video nga temunna commentinga. Nakoze video eyo naye nkebedde comment section nga abantu 9 ku 10 comments zaabwe ziraga tebamazeeyo video yange. Lumunanyumya ne mukwano gwange nangamba nti bw'obanga oyagala okweka omufirika information giwandiike kasooli gisa mu bitabo tajja ginoonya. Ekyo kimu. Ekyokubiri bw'obanga okola video point enkulu mu video giteeke wakati wa video oba gyesembera abasinga obungi tebajja gitegeera. Lwojja okumanya nti tebamalayo video Afirika tebagala bintu byakwekooya yakoonako bukonyo weetandikira bw'amala ojuliza bw'ati mu bwongo bwe ye n'asensera gati kati nno ne yadda alumba ono kati nno ne yadda avuma ono kati nno ne yadda ategeeza kino naye nga ekyamakulu video kyetegeeza mwekirimu yo naye tokitadde ku ntandikwa. Ojja genda okulaba nga buli omu akomentinze okusinziira ku ye kye yalowoozezza mu bwongo bwe ng'awuliriza video wano weetandikira. Oba ekitegeera. Naye ng'ekyamazima tubeebaza mwebale kutufollowinga. Mwebale kufaayo okusharinga video zaffe, mwebale kukomentinganga kubanga mu comments omwo tuyigiramu ebintu bingi. Tulabiramu ensobi zaffe ne tutuyamba okwongera okubeera nga tukola ki nga tutereeza. Naye nange ku luno mbakutteko ensobi. Bafollowa baffe nange ku luno mbakutteko ensobi. Temwamazeeyo video yange. At least omuntu yenna alina obugumiikiriza mu kuwuliriza. Waliwulidde video yange eyo bw'obanga walabye video y'omukyala oyo gye nasitiikinze nojja n'olaba neno video yange walibadde owulira nti tutambulira mu line age n'omukyala oyo kuba bye nayogedde nga bikatiza bukatiza n'omukyala oli byayogedde nga biri mu line emu. Kati mu kuwulira nti byenjogera biri mu line emu nibe wawulidde oli omukyala ng'ayogera tewalibadde na comment egamba nti omukazi nkoze ataaka ku mukazi ate nkoze ataaka ku mukazi nga byenjogera bimu line emu neyiye. Ekyasinze babuzaabuza ye mukyala gwanage nti nalabye omukyala oba awangalira mu UK waliwo omukyala oyo oba yeyita simanyi Smith oba Smith biki ye yavuddeyo n'akola video ng'alaga musanyufu nnyo ku lw'okuba nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Wangadde yaganye okuwuliza ensonga ye n'atuuka n'okuyita security mbwe mugobewo. Ye n'avaayo ng'aserebulatinga ng'alaga nti ekyo kyabadde kirungi. Kati nze kwe kukuleeta nega nti omuntu abeera mu nsi nga UK ezigezaako practicing amateeka ezigezaako okulwanira eddembe ly'obuntu naye n'abanga ekyo kyamulemye otegeera nti Wangadde yakoze ensobi wabula ye n'avaayo ng'asanyuka busanyusi nti Bobi Wine bamuswaziza bamugobye mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu. Nenkulaga nti kiba kyewuunyisa oba okitegeera. Naye kati mwenna
bwenagende ku kigambo mukyala nga ne video etandise eraga mukyala mwalowooza nti ndi mukwogera kwona ate nga mwenna muŋŋambye taweera UK aweera Saudi Arabia ate nze gwe nabadde njogerako abeera UK temula nti awo nammwe mwafunyemu okubagana mwatomedde kaawo oba okitegeera bw'otambula bw'ogenda ku vidiyo eno mu ddakiika ey'omukaaga okuva ku ddakiika ey'omukaaga nabagambye mugende mukebere vidiyo y'omukyalo ono gye nsitiikinze mugiwulirize mugimaleyo mujja kakasa nti Katonda alina abantu bewawa amagezi nembaga naye omukyalo ono ategeera nembaga nti alina engeri yannyonnyoddemu ensonga eyo eyahapeninzeewo ku Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bw'oba olina amagezi n'ogiwuliza bulungi bw'oti osigala weebuuza ani abalira Bobi Wine okutuuka okumuwa amagezi agasobola okuzanyira ku kitongole kya Human Rights Commission bwe kiti n'akireka ng'akikubye ekigo naye olwokuba nti layini ewaana omukyalo ono n'okumutendereza okuba nti ategeera nnyo nagitadde kumpi vidiyo nga gyeggwera mwenna tebwafunye bugumiikiriza kumalayo vidiyo kutegeera ti nabadde sirumba mukyalo ono era siina message yonna gye nakoze ng'erumba mukyalo ono wabula nadde empaana muwaane na kumutendereza nga bw'ategeera ennyo era vidiyo ye kwe natandikidde okulaga kyengenda okwogerako nikitambula mu layini emu n'omukyalo oyo so njabasaba bannaye abooluganda muwulirize nga vidiyo mugimaleyo bw'omala ogimalayo then commentinga naye buli lw'oyagala okukomentinga ku ntandikwa ya vidiyo ojja kutomera ate vidiyo nyingi zenzizeekola nga nzitandika mu mbeera nga ninga ali against the point ate point nenjiteeka mu maaso era ogenda kulaba lyaga nti siba kumalayo vidiyo eno obadde owedde siba kugumiikiriza nnyo mbadde ngenda kuyisaamu eggaali ebyo nzize mbiraba mu vidiyo zenkola ebiseera ebisinga obungi nga biraga nti abantu tufune ku bugumiikiriza tumalengayo vidiyo tuleke tukomentinge nga tutegedde kiki ekiri mu vidiyo gy'ogenda okukomentingako mwebali nnyo mwebalire ddala okubeera nga mutufollowinga